To the show basabure banyabo abatambula nafe ku mukutu guno ogwa Megaton Media tugamba nti bobera ngo subscribing likinga atoberenga o sharinga kwa molire agesigika muzede Megaton gemanya ndine alo ibakola ya kampanako wakatekayo kali yinzo botakampa waba abansongashi omukulu kasa yafune ensawo tachaga wako luli namwita ko kachadwado ajiteka wana njagala mukubira pibine mugaka muleke ate yakyongera ko kati ayina n'ekikofira kyateeka ku mutwe mbwenfufute mukubu kati awo tulibuza ku bantu muri mutya musibye mutabuka kati adisoko ye preventing omusana ayi nakimugulira wali ngana kiri kye yayambala era banono nzo manyi I'm different kati gosinga kwagala yo kyongambye emusana gukocha nze ndi wa wipes yes. Nendabo ozikozesa kumukumu zigwamu tozikozesa buli omwabere n'ebibi talugenda kola nazo bwoti gwe omukulu ayambala edisoko ne guno omusana naye mozo omusajja oyo yagana okwekolerera nga muvubuka byakola yakola eje emyaka kwali ngache no sagala oteeka ombera tugende kubera tulina bingi nje ebyokwongerako tetogera abantu mwekolerere nga mukyali bavubuka kale tugenda kutandikira akalulu ke kawempe nako lwaleero nsereko ennuma kale naye njala ennuma inga wayambadde akasikati swimino you entice me mpewo bugumu oyisa mpewo nze si na kisambi kigire mu katono ndabyo oba kutonja samira ne njagala sente zange tukole naye bwe tumaliriza wano njagala sente zange nako okuyomba naawe nkooye nako okuyomba kati ngenda va wano kumpireti ndio kwengwe mu kajjamu kewa tutandikire ku nsonga ya Nsereko ayewandisiza leero abamu abewandisiza ejjo wabalabye nalukola kanso bamuyuzayuzizza naye nga mulaba mukaka Nsereko yatandise okututama atya njagala otu analysis eri machuwa about this twagala abantu bagenda kukiikirira ggwanga kifo kye Kawempe ate by the way Kawempe north munene atuuka eri yonna empererwe atuuka empererwe agenda nakubako nekisas waliyo party abalonda Kawempe so twetaaga a leader tetwetaaga diikula tetwetaaga kazanyiikirizi bino ebintu bibagezaako okuyimitate nga Segirinya yabikola naye ng'alina reason as to why yakola ebintu ebyo yavaayo nasitula TV najitwala ku parliament bamukwata because yali agala musolo bagujjeko gwa TV enkola gye yakakola nakakunyumiza mbu yafuna bino ebikozese ayina makanika wali Kawempe yamugamba leeti naye ekintu kye yakolanga yayina ekifaananyi kyayagala portrayinga kati ono ali ku nkola ya gaboxi abantu agaboxi bagavunza abantu bateeka sente mu bbanga oba Nsereko ayagala kubba sente z'abantu buli kawa akaboxi abalembuzi we zaabwe abubbe box byatambula nabyo tebikola kati kangambe omuntu asobola savinga mu box sente zitegerekeka tebiriyo yaroza agenda fuga banaku Nsereko kyabadde yetaaga abadde yetaaga nasukani bamu groominga because what I know kyenabadde mpuliddeko okuva eyo side zeeyo ku bantu bagenda groominga bebogera groominga wumalu next year agenda kujja oyo gwe bataawadde n'oyo Nsereko badde bamutunulidde ku bwa LC ng'agenda kujja badde bagenda muwa Kawempe yava mulimu ki Kawempe no si bloka wa motoka bino ebintu byakola byonna nze ndaba waliwo amuli ekintu abadde akireese bulungi naye kasita yatuuse n'agamba nti ajjidde ku bwa independent n'akiyiwa the moment you come independent nga wasooka n'ogenda mu kibiina nokkiriziganya n'ekibiina that means you are going against ekibiina kati Nsereko bw'aba yagoyinza against kibiina ekitegeeza takkiririza mu kibiina democracy y'ekibiina bali bangi abeesimbawo mu kamyufu ka Nuupu ako bali nga ndowooza bali tebawere 10 bali 10 kati olowooza lwaki bano basazeewo okubeera nti bajja bwannamunigina ekisooka kuba twasooka ne tulowooza byakusa Alex buli nze kyo kya Alex kyo nakimanyirawo kyaliwo nga kiri open ng'omusezi agula sowaani nti agenda kulirako bantu be so Alex wamulabirawo elements zonna zalina ng'agenda kuddamu yeesimbewo agenda kujja kuba independent Alex yakoze kimuyamba
tekina we kimuyamba wabula kyongedde musuula kuba singa abadde n'obugumiikiriza ne bajja nga baba groominga mpola step by step twagala abakulembeze nga balinga basemujju nganda leka mugenda mu process togenda fuuka semujju ng'ovudde bwotyo jangu kopa ku Lord Mayor Kyengera Town Council Mathias Walukaga yasose kuba Mayor kati ajja kuba MP ategedde ekiri ku ground kitambula kiti abafuga obufuzi buli buti abantu beekawempe nga bawadde nnyo abantu amaanyi buli ajja bagamba yoyo buli ajja yoyo abantu beekawempe balinga bakazi nalabye wano Sadat bakwatako bukwasi abakazi otumanyi omukazi ofuna omusajja kati omusajja gobaako gwoba naye azemu omupya gwotenda omukadde tomujjukira kati bebo bwogenda n'omuguzi ebibyo n'abanyonnyola be bannyonnyodde nga bagamba ono y'owaffe kati bwogenda n'omulala bw'aleeta ebibyo naye ati abantu nga bamulagala ava omukwano kino kiddiikula kinsereko buli we kidda ate ekyo kyabayize baagale abantu bekampe baagala okulya kyabafumbidde piraawo newaali abafumbira omuceere abantu bamanyi gwe bagenda otiikinga gwe linda olunaku abantu bekampe beetaaga muntu ali atya beetaaga omuntu agenda okuteesa because ekirima constituency yaffe ey'Amakindye Ssaabagabo tetulina MP ateesa singa ku nguudo naffe ku pulaani z'enguudo singa kwetuli kati abantu beekawempe beetaaga omuntu abakawempe north beetaaga omuntu agenda obateeseza bali abantu bali mu mugotte mulimu obutundu bw'otuukamu bannaye nga wawunya kati beetaaga MP tebeetaaga comedian beetaaga Council Nalukoola abateeseze comedian yagamba agenda bakolera ebyo ebyali baba nabo biriwa byagenda obakolera obadde tomulaba biriwa yatuuka eyo yonna n'agamba ngenda bakolera oyo bw'ayingira agenda kwekubako nnaku kuba yenna bw'omutunuulira okuva ku mutwe mpaka ku bigere ennaku njereere n'ebyo ebikooti byagamba byasikira ku kitaawe agenda kwekubako bwekubi nnaku leka naawe kyogamba mubano wonna abeesimbyewa cause right now tuyina njagala tubateeseewo Sadat waali Nalukoola waali tuyina ono omukyala w'NRM kuba naye amaanyi kati Sadat mujjeeko kuba tamanyi na masaza gagenda kufuga alinze wakazi bwe Bashir tamanyi Sadat kale mujjeeko Sadat mujje naye nga yataddewo embeera ssebo namulabyawo akalu kali between NRM and NUP simple kalibu NRM eri NRM na NUP yes kali between Council Nalukoola n'oyo omukyalo bayalima lwaki ate bano bagira nnyo bano babeera babagundi kati si batadde wansi gwelinda akalulu mbu aganaga kati aganaga ni agenda omulonda gwe bobeera gwe omulonda naye yennyini tagenda kweronda agenda wa Nalukoola abangi ng'ate Nalukoola mweyagaliza inspired by Nalukoola kati omukazi w'NRM amaanyi okkiriza agataddewo kyenkugamba tataddewo maanyi naye akalulu k'ennaku zino bwe kabeera between opposition ki erina amaanyi then n'abali mu buyinza NRM yeri mu buyinza opposition ki erina amaanyi of course NUP yes kati kali between NUP and NRM simple bana bala bagenda beerawo nti omutamiivu abatiikinze bwebo obululu obugenda obwonoonese naye ng'akalulu kali between those two kati nalabye Nalukoola waffe Nalukoola alina okuyigamu obuyaaye n'obumafiya n'olubadoba bano bagenda ofuga bayaaye bali bayaaye olwo diplomati alusooka aluggyeko bamukutte n'alaga nti ate mukakkamu nnyo gye bamuzza gy'agenda tajja kusobola alina obeera omubabari yatya oyo muyaaye kigambo kipya bano abajjaati babajjeewa nga bakambwe bazibu abajjaati ababakutte bano abadde bambadde ebya bulaaka nabo bataddewo embeera wolikakasa nti abapoliisi bakambwe nga bakwata gwe nowe ebibomboola asookerwako alikuba n'empimatu abo abajjaati kati be basembayo mbu bakambwe bazibu bambala bonna abapoliisi bakambwe era nze mpulira abantu nti amateeka ga Uganda tegakola nga teganoonya gwe gwe wagalozezzaako nyabo nga tebanoonya gwe kooti tekola nga si gwali mu kooti olitegeera ati ekola nga ate oba tonnagira musaale kanaawe abo baagala kubba bubbi eno poliisi ye Uganda ndolyoka oyogera ebyo ebyekisiru naye bakukwate awo wojja omanya nti Uganda is our motherland kati Nalukoola yeteegamu ku maanyi Nalukoola yeetaagamu ku kibuli ebyo byalembekera tagenda kusobola engeri gyali omusajja talina kukola nnyo lumafiya nedda tolaba gundi Erias Lukwago
siwa buvunanyizibwa anainga teyekalaka naye oluyayi omanyi wabera baiti bamutidde obuntu bwe ku gate ye bamulumba waka naye nekalakasa gyekalakasa ogimanyi anti nze nsula kumpi naye wali okimanyi ye muyayi olaba kakola nsaako akambuka ku joyster tasalanga kaawo era abasirikale be bamulumba bwagira afuna wilbaro ye nayambala gambutusi n'ekitiyo ye tasala wantu anti luyaye lweru nalukola lumumisinga akolemu ku luyayi kati nalukola oyagala akola ati aberemu oluyaye yayi ye mugombo bamukwate nti bamulinyisa ka pick up akabuuka alinye boda akopeko Bobi Wine bye yakola ku gundi ku byomusolo togikwatako ebyo byonna ku musolo obuukamu ali wano mu opposition era jukira toyina mundu nawe oyina kozesa mubiri kibudi n'okwata owajja ati omukono n'ogunyola nakuba ebigala nga nakuba ebigala nawe n'omusamba ng'omira bimire Uganda bwetyo manyi tabayinza omukuba omufiirako nga bamukubira bo bakambwe naye naawe ogezaako ennyanja ekutoomira bano oyinza obbamira kakana tofudde anti okubayo gw'okubye bano abasajja babadde bakambwe gwe nalabye abantu nga bakuba amayinja naye nga abasajja ne bagirawe batya emundu kakaka naye kye babadde bakola kyaki naye nange nalabye tekyetaagisa kuba olumu bateekawo n'amaanyi bateekawo force nga teyeetaagisa kuba nalabye gundi yabadde eri Sadati yabadde eri ng'akuba ebikujjuko tebamugambako naye ono yabadde n'abantu just mukaaga talina kyakoze talumizza abantu mwe ne mujja ne force kye nagambye akalulu era ne NRM tegenda kukwata Sadati Sadati ne bwakola laala okuva Monday paka Monday nga bwafumana mukulembeze ali mu buyinza tebalina budde bwe obudde bwe batunuulidde baagala nuupu bagisuuze ettawero naye ng'osuubira ekifo ekyo nga kijja kuba kizibu ekifo wano by elections ezigenda maaso mu Kampala kiba kizibu nnyo wangula nuupu kiba kizibu nnyo poze eyo obweru ate olaba kati kino ekifo kiraba ekyakawempe ne bakijjako ku nuupu kiba kigenda tukostinga nnyo kikositinga naye nga ndaba tekisoboka gundi emikisa guba gumu ku 10 kubano mu Kampala obutuna abakulembeze bonna abaliwo BMP ba opposition abasinga anti abantu bako government eri mu buyinza people want change abe Kampala be bako nebyo omukyalo bironda anti nedda abyo mukyalo bimanyi babitwalira gundi bazira batya nalaba gundi wana babitwalira endokwa nabeeraawo bampadde enkumbi kanonde ne kati bano abe Uganda ne bwomuwaka kadda atuuka wali ku bano ba mafia atuuka ku baloti neyebeereramu ono bamuyitani Ashraf Semwogerere mbu yeesimbawokko n'agula ensawo y'ebinyeebwa kati ng'abalonzi bajja ne bali ebinyeebwa bye ne bali ebinyeebwa bye abateganga kamera naye nga wava wano n'ali ebinyeebwa ako ayira kakalulu wakawangulidde oyo namukasa gw'omukubye eddaala wagende wa namukasa nga bamuwa ekikopo ky'obuugi aleka bebe be bakola luswa luwemba nalowooza alina amaanyi simanyi Alex byebyo be bamukola ayi afunayo abalonzi abalonyaga banange yeggwa waffe nakakaza nti alina amaanyi yagamba omusondera n'aleeta ekikeesi najja n'ebifaliso tebigenda musustaining era zisente ze zinnumiigenda I think Luwemba kyeyina okukola kyali kimu yandigondera amateeka ga kibiina ate omwana omwetowaza alya bingi senga yali tayagala bintu bya nuupu teyandibigenze yali tagenda kugira mu kamyufu kaawe n'asigala mu byakola n'agamba najjanga independent nzize ku lwange lubwomu naye kati n'ogamba nti ogenze mu kalulu ate ovuddemu ate saategeera nti wali simanya webagenda okulangirira webagenda okulonda nobanga okola statement ezikukwasa kakati tulaba ono Nsereko naye yefudde Zolga takyagambwako anti byebyo kati Nsereko agenda ajja natuuka okweyambula Nsereko byakola tebiriyo singa yakakanye n'agoberera amateeka g'ekibiina ne bamuguluminga yes mbadde nze mulabamu ekintu ekinene bigger picture nga ndaba bakusobola omuwa obwero singa era nze nabiwuliddeko eyo nga baagala guluminga Nsereko ate ng'asobola kuba negwe nnyini romodogo yeekwanyiza nti nsobola obbeera nga ye abadde ajja ku bwerosi ajja empola akwate ekintu afunze ekintu kuba kati ebyo byaliko batono abantu abamu tebali ku TikTok ab'emperero batebamanyi Nsereko bo baagala muntu agenda kukola kati balaba nalokola mulimu n'abantu abamu nga bagamba nuupu etuwaddaani gye bali abantu bwe bati oba mugamba tasobola bo bagambye nuupu abawaddaani bagenda n'oyo nolowooza enkola eno eya olaba umbrella tiking egenda sigala ekola nga we yali ekola luli ejja kukola because people want change people want change they want change by those be bataddeyo
tebakoze you the one abada complaining about you Seru Kenya one Nuupu one era alaba Nuupu eyo kibiina kyana baby kibiina kikula bukuzi kichayiga yes ate kye kisabye kyabwe kisoose they were a bit disorganized and of which kitegerekeka nga bali ekintu tebakitegeera bakakiyingiramu kipya ekintu nga kipya ebanga relationship nga mpya oba omukazi nga omwana wa asoose akoleramu ensobi nnyingi abatakitegeera ne relationship nga mpya omusajja amusobola obeera mu buliri nga tamanyi wakwata n'omufiiringa so ojja mwenna mwina kweyiga bweyizi so kati Nuupu ezze eyigira mu nsobi zeekoze kati kyovalaba we baali baagala kaadi ya Kawempe North wabalaba nti ensobi ziri ze baakola baziraba kati essaawa eno bali mutereeza nsobi ne bakola debate so ekibiina kize kikula kati ensobi ze twalaba luli eri mu kalulu ka 220 emeka 220 gumu twalonda 220 gumu tuli mu 220 emeka waisewe myaka kati tuli mu 225 ensobi ze baakola mu kali akalulu akaggwa tebagenda kakola mu zino mukuno yeah. So kati era bagenda kutunuulira ba leaders they are going to give us capable leaders they are going to sort out yes okay era fe tuli redo balonda that aside njagala tugere ku nsonga eno leero njagadde okolana analysis etali mu fujjo naye oli mugezi ze nali manyi oli musiro tonja samira mvumira okirabye kati okirabye that aside anina video gye nalabye njagadde tujoogereko koza okuvuma kufuusa omuze andaba abantu okola content waba tavumye takola content akwerumba akwekola ki kano kana mukasa kano ka Megatron kano kaani abasa special abantu awule ku TikTok awo nagayi gwe nalabye sigana mwogera linnya ngandaba afiira nnyo Kasuku natuka na kola statement egamba nti agwe wana mbo okola nnyo naye nze senga ndi awo senga ndi ku TV nkola nolabira ddala nti nedda aveeyo agula ticket ajja akole ku TV kye kireetedde abantu abaana bano okuvuma baagala kumanyika ate buli amanyisa avume buvumi yiye buli muntu ekintu akikwata bubwe mulimu ne bagamba okumanyika obulungi weeyambule ne beeyambula so kati ye bw'aba awulira asobola Kasuku kyakola he can do it better let him come ajje eno Uganda nene nyanja osena noyorako nogireka bw'aba awulira nti TV agisobola jangu ogende twali tulabe ku banene emirembe engalo bajje ate okupinga ekintu kino ssebo si kyangu gwe nobanga ikyalebita kooli oweereza abantu ne bakwagala bajje abaana bali awo Dubai boogera kale omuntu gwe Dubai otandika otyo okubaganya ebirowoozo ku Kasuku Kasuku mugagga alina byalina Dubai abageze kuwumula yakyagendayo takyagenda nayo kati awumulira Bungereza ate nga ali mupiira gwa maani bagikubaali wali araba atambulira na mu business class ng'olinya fly Dubai obulamu Dubai buli butyo mu economy Dubai bwavu bungi nze nkubuulira ze naliko Dubai omuntu ali ku Megatron bangi babalimbye Dubai wanze ndi Dubai natereza nze nali Dubai 1 week nze nkubuulira because nagenda nali ku visit visa tourist visit byonna byebimu kuba nali ngenze kulambula I was there for 1 week nalabako ku Bannayuganda abamu people are struggling seriously nze teri kati mpayo ekizimbe kimu ekiri mu Uganda nga kya mugagga wa Dubai tekirimu kiriwa bemmanyi bakada omugagga we Dubai yazimba ebyo ebizimbe mpoza alina akasayo k'omupiira wali ayina ebbaala wali ayina wali akoze kino kiriwa abaana tebalina ssente Dubai kyemmanyi omuntu ng'afuna ssente nnyingi ekinene nnyo afuna milioni 3 ekinene nnyo ate ng'akola nnyo ate balamu nti alina family e Kampala asasula ne bed space atolowooza basula mu balina apartment basula mu bed space nali manyi bino bye nalaba ono muwadanku nnyingi bye yali akoze eki bye yali ataddeyo nabirabanga ndowooza nti oba bano be bali mu mbeera embi ennyo oba bano be basudde kuba nalaba obutanda obungi nga buli bwe buti bulinga buyumba bwa bugubi neŋŋamba gabana basula obwavu bungi Dubai kijja kunze choka tusa bere no na mugagga wange Dubai aliwa Dubai mugagga kyasa waliyo omuntu ali Dubai nakuwa milioni namba ngoli Kampala nebiri sigifunangako wadde ne 15 namala nazikuba livaaso simulabangako banange
omwana yatudde n'avuma neŋŋamba ono afa ki ate yamukoze eki ate n'osanga ng'ekyamunyeeziza nga Kasuku yakoze statement omanyi tuli mu free world whereby oli waddembe owagira kyowagira everyone is entitled to their opinion. Bwe ngamba nti ze saagala abasajja abampi mba sibaagala gwe bw'oba oyagala abampi itsoke nze nga Namukasa saagala nange ne ngamba saagala bakazi baddugavu mba sibaagala Namukasa nga mpitako bwe ngamba nti saagala abasajja baavu besaagala omwavu talina kubeera kati ki ekikubeeza offended nga ngambye saagala abasajja baavu. Everyone is entitled to their opinion ate to respecting opinions z'abantu. Muntu bw'agamba nti ze sidiringa nabanaku abatabadiringa nabo gwe diringa nabo nga obubi buliwa obubi buliwa nga ne President Museveni yagamba tukola kimu kyakunywa mwenge twatamiira dda ate abamu nga tulina ate atwagala awo yatusalira ne piisi y'obuwunga mu COVID ng'agamba tulya nnyo olina kulya ka piisi obusungu bw'oteeka Kasukulu akita buteeka ku mukulembeze w'eggwanga yatusalira n'akawunga piisi obusungu bwateeka ku wani ku Kasuku babuteke ku mukulembeze w'eggwanga bava ku mutabani we yatugamba nti tutamira notamira mbu ever we are drunk awo atwagala awo n'atukwata n'atumima bwati tusaliramu kawunga mulya nnyo n'abusalamu piisi n'amala n'awuuta obuugi bwe yes omusajja obusungu bwabadde bungi ne ngamba yabatwala e Dubai Kasuku talina gwe yatwala ku kyeyo nawe oba osobola komawo wano yogere bya Uganda kuba n'omukazi yayimba Uganda esinga Bulaaya abantu abali ebweru abo beefuula abagezi mu nsonga Dubai si bweru naawe towabya bintu Dubai wa up country up country leka naawe ate kusa bantu ng'omanyi ogende Dubai bweru naawe ani ge bali ba visa ya Dubai tebagimma nga bagikumira ki tebama visa ya Dubai na visa ya Dubai ogifuna kwa 3.5 kati ennyonyi ne baya sente mmeka 3.5 waliwo lwakakati ennaku zino baziyisa mu agency akubbye ennyo biki nga akubbye bulungi mitwalo 5 kati ennyonyi ogenda n'okudda osobola okukozesa bino ebinyonyi by'abanaku ARB ya miliyoni emu Elizabeth kugwera mu 1.1 ogenda n'okudda bino bikenya airline ebimu oberizo okutwalira kamu 1.2 oba kamu 10 era biri awo mu miliyoni emu awo tosukkawo gundi tiketi ya Dubai tesukka miliyoni emu nina question gye njagala okubuuza what do you think about this okubeera nti abantu okukola content oba abantu okufuna following bamala kulubba abantu because most of the people omulaba okuvaayo naganja kuvuma ku Namukasa nja kuvuma ku Sharomu nja kuvuma ku Ntambi nja kuvuma ku gundi nebe nyiri betukolagana nabo aye no balaba nga beeretera bwe batyo naleetera munne naleetera munne kireetera ekintu ekyo ebintu si birungi byakwerumaaluma tebiba birungi zikyovala kati nasazeewo ngenda ku ignoringa buli kimu bwe ndaba omuntu si buli lutalo nti ngenda ddulwana kyovala bakati nsirise waliwo entalo zotalina kwenyigamu nakulwana kati mulimu olutalo kati nga omuntu avuma Shalom Kasuku Ntambi nendwenyigamu sibisobola ebyo bignoringa okay gundi omusango gwa full figure gutuuseewo omusajja wayogeddeko naye teri musango nawe nalabye ekipapa oli yagamba bw'oba oyagala bakubbe genda erugogo yali ategeeza lugogo munene waliyo lugogo moolo kyaddondo ono yawaabidde ki lugogo gye tusabira ku Fenero mbu yaloopye lugogo statements zoli no kyenkugamba nobody is my good friend naye omusango talina musango oli yagamba ayagala omukuba ayagala omulwepi nga genda erugogo lugogo bypass bali bakubiranga kaba kiringanga wanagamba nti luno oluwala olw'obuviiri obusiiwuufu kati omusiiwuufu ng'ogenda osuwinga gwe musiiwuufu weka lugogo bypass babirangako n'emmotoka z'abantu nga bazikuba amagi yes nga bazikuba amayinja kati omanyi oti yali ayogerako eyo lugogo kati awo tewali musango
era n'abawandiisa ekipapulo bate basoose wulira mu kavidiyo naye bo baba bakola mulimu gwabwe kiraya nti munyiivu abantu ennaku zino baagala okuloopa buli asomera oyo obwalo oyo ayagala kufunayo nawandiika ogenda nokulaba Namukasa advocate oleeta ompolereze naye beenakola ndowooza ku basazi ba mugamba bokka strictly bangambye mbw akanyomero kokumajja simaye wakaziza mba siponsa kano kobadde okola ku makyanga akasenya kaliwa twakawumuza naye obadde oyagala akanyomero ako live nazo wazibudde yabadde akoogera naye ngaze bintwalira kati obudde mbeera bize mbeera bize ate obuntu badde mu recording andi mutambula naye mbeera bize but inshallah kajja kudda naye kabbeeyi era siponsa akepimako akanyomero kali nga kaleeta entalo kabaka akage moze Namukasa akanyomero agamba sabaddeyo mu akanyomero twakawumuzaamu for now but kajja kudda from now abasponsa abakepikira batandika okuleeta ssente weetuli that aside nalabye bina nalabye story nga egamba nti mbu bina agamba omwana siwaani siwa Nambwayo omwana siwagundi siwaani siwa Suuna bina mwanyina wa Suuna neŋŋamba wano wetuli kati bina mwanyina wa Suuna si mwanyinawe concerned citizen concerned journalist mulimu ebintu ebimu mozi wadde obeera concerned journalist oba mutuuze nga tetulina biyingiramu ensonga ezirimu omwana ensonga ezirimu okwegatta Suuna Ben yagenda neyegatta ne Nambwayo nga takozesezza bupiira tamugulidde positina Nambwayo naye n'atakozesa preventing lubuto that means bonna bawa concert ng'ekijja kyonna bakiwerukaminga Nambwayo n'abeera n'olubuto mwezi gumu mwezi ebiri myezi esatu myezi ena myezi etaano myezi mukaaga myezi musanvu myezi munaana myezi mwenda kitegeeza bali bakwatagana n'omulenzi we bulungi ne batuuka Mukama n'abawa ezzadde ne balizaala ne balireeta mu bulamu bw'ensi eno nga babeera aba kati gwe ojjawa moral authority egamba nti omwana oli ayinza obutaba wuwe ogijjawa singa abadde muganda wa Suuna I agree naye gwe omuyise ebintu ebikwatagana n'omwana tubireke Suuna Ben abihandolinge ne Nambwayo gaba beekwana babiri ne beegatta ababiri yes tetutwekyaringa mwana tetutwekyaringa maama w'omwana Suuna Ben bw'aba awulira omwana tamwekakasa alina right ogenda ku DNA tutandikirawo naye kati ffe nga bannamukasa simaye babina bayiba agambye gundi agambye ogamba ngaani waliyo nga beegatta ate nga wano oyina koyogedde wano before the lubuto balina enteekateeka erugira tulina withdraw tulina obupiira tulina n'okumira empeke yes byonna tebabikozesa na wano nga lwakagwamu olubuto balina ne chance ne bagamba tulujjemu naye tebalujjamu that means bali baagala ekibala Katonda kiyabawa tuve mu bintu by'abaana Suuna bw'aba si mumativu y'abayogera kati bina please lelo like an envelope oyogera ngani abantu boogedde ebigambo oyogera ngani Suuna Ben mbalaba ebirala tulina right obyogerako ebyennyumba naye eby'omwana bano abantu baali bakulu babiri ne beegadanga ne bafuna olubuto Nambwayo n'akuza olubuto nga ne Suuna alulabirira ne babeera babiri ne batuuka n'otuuka nga ebyapa tetumalina story eri lwaki erinnya lya Nambwayo lyagenda ku byapa abantu abo baali balina omukwano kati abantu nga bakola ebintu ebimu mu mukwano tetubyogerako tufokasinge ku nyumba naye ekyomwana tukijjemu eno tebe diversion kuba tuli wali ku bya kooti ate mutuleetera bino diversion yamo naawe okuba diversion abula naawe tutandika wano ebyapengepenge penge yakugwamu naseka yatandika ebyapengepenge naye akasana kada abantu bakyegatta maama mulimu abalemezaamu nagamba ati nga baagala okwegatta naye nze guno omusana osobola okunkuluusanya leka sana mungi bagende mu kiyigo kyetuba recommendingira naye bw'oyagala obuliri mukwano ebbugumu lya bulangiti oliteekeko okutuuyana banaakiwulira bagende mu kiyigo amazzi gabe nga gabayiikira beegatta gabayiikira weegatta gakuyiikira muleme kuunyanga nseenene mu buliri nze ngamba balina kufuna kiwero kati nkukwasa ekikyo naawe n'onkwasa ekikyo twegatta bwongera tebikola bwe basaawa ya mundu kuseka erina seka busezi toleeta kirala kibuzaabuza mundu naye mundu kasa naye osanga abaana bavuga emundu nze nkubuulira
tojjukira gundi musajja waffe oli yali agenda okutwala mu kooti oli ow'eddakiika emu ekikazi kyagamba kyokka nga n'akasana gye kali yagira kankoko oba kaali kambaato manye embaata terwawo yakyamuka nnyo naye n'omusana guno guleka gukyamusa ate nedda mulimu n'amaddu omusajja ng'akulinamu amaddu linda leka naawe gye bali abasajja nga linda omukazi watuukira okugamba nti owaaye tugende nkuggyemu olwaki mba ndeeta amaddu bamanye ekintu kyange baba nago mpozi wentiira kugamba nti enjala yali akulumyeko ne bakuleetera emmere omanyi kyobaako okimanyi yo yonna ogenda gimalawo naye oba n'amaddu mangi anti kuba nze kyentya kiri kimu nemba nga nnina emmaali yange omanye ebintu bya Uganda bizibu oba oyina emmaali yaawo emmaali etuuse oba okyeyagala ne bamubikira mukyali mu romance alo jjajjawo naafudde n'ogamba bannange ate atandika olowooza ko jjajjaawe kayizi ate oba okyalidde nadda amaddu gabaawo amaddu gabaawo tusiibula abantu basiibule naye abantu b'ebweru bw'okubira omuntu essimu teeka ku mobile money emboozi gye mutunyumiikiriza ne tubanga ffe aba abatwala ku byeyo mweraba